Olwaleero ekitongole kya UWEZO kifulumizza alipoota ekwatagana n'ebyensoma mu disitulikiti y'e Wakiso. Okunoonyereza kwakolebwa mu masomero ag'enjawulo mu disitulikiti y'e Wakiso ng'eno yakwata kyakubiri mu bigezo by'ekibiina eky'omusanvu omwaka oguwedde. Wadde abayizi babuuzibwa mu luzungu, okunoonyereza kwakizuula nti 3 ku bayizi 10 tebalutegeera nga n'okubala tebakusobola. Abayizi ababaddewo nga alipoota eno efulumizibwa batubuulidde obuzibu bwe buva mu Lungereza n'okubala mu disitulikiti y'e Wakiso. Enjala kubanga omwana tusobola agenda kusomero ng'enjala ekuluma. Ate ekirala ezo bizinesi z'abaana ze bakola ewaka nga ogira scrap, okulona scrap, okutunda ebinyeebwa, otambuza mberengo, otwala abaana ku ssomero, emirimu egyo bwe gityo. Tuyomba ekiro abaana ne batuula nkyo tajja kusoma. Ekimu ku bisinza okuvaako obuzibu mu disitulikiti eno kwe kwosaayosa mu basomesa bwe kityo ne kiviirako abayizi okukola obubi. Akwanaganya emirimu mu kitongole kya UWEZO mu masekati g'eggwanga Richard Kiranda atunnyonnyodde lwaki bwe baali bakola okunoonyereza abasomesa abawera baasangibwa nga boosaayosa. Ebitundu ebisinga obungi bakyala balina eddembe lyabwe okuzaala n'okuzimba amaka. Kati bagenda mu maternity, bagenda mu by'okuzaala, ekiseera ekyo tewabaawo omusomesa ajja kusomesa. Waliwo amasomero nga go gali bubi nga tegalina basomesa bamala. Revising a ceiling system. Ceiling system eve ku basomesa minimum 8 nga tusaba at least egende ku basomesa 10 oba 12. And if they dodge classes, their salary should be reduced. Okunoonyereza kukizudde nti embeera eno okulongookera ddala abayizi, abasomesa n'abazadde buli omu alina okufaayo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe.